Nkulamusizaako mukadde wange wonna oli nenkwebaza emirimu gy'okola webale nnyo webalire ddala. Amanya gange nze Julius Katongole Mumira Nsanafu. Nja kusaba ekintu kimu kyokka obeere nga otambuza vidiyo eno ebeere nga etambulira ddala. Njagala vidiyo eno etambulire ddala kubanga wetuviirayo bajenerali okwogera ku nsonga ezimu tuba tulina ensonga lwaki tulina okuzoogerako. Era njagala okwebaza bannayuganda mwenna abe twabadde nabo e Masaka nga temwagenze lwa bigenderwa byammwe birala wabula byakubanja baganda baffe ba Eddie Mutwe, muganda waffe Smart wa Bobby, muganda waffe Akirewo Kivumbi, muganda waffe Mugumya Gaddafi. Era mbebaza bannayuganda mwebali nnyo mwebalire ddala. Tebyagenze bulungi era bwe twavudde Masaka ng'omulamuzi ayongezaayo paka ennaku z'omwezi 22 ne babavuga baganda baffe ne babatwala Kanyanya ku kooti. Kanyanya, ekintu ky'Ekanyanya ekyo njagala message eno mugiwulirize bulungi. Baba Eddie Mutwe ne muganda waffe Akirewo babatadde ku keesi eyo bayina kye babala. Mujjukira Yoweri Museveni ne mutabani we Muhoozi bwe basindika abantu ne bayaza ku kitebe ne bawamba chairman Nyanzi nga boogera ku nsonga ya parade. Kakati parade eyo Yoweri Museveni baagala okukwata President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu, chairman Nyanzi, Secretary General n'abakulembeze abalala. Kyuvola abayagadde kireeta batyo keesi y'e Masaka bayinza ogikulozinga. Naye ng'ekiriwo ekyekusifu bakitadde ku kooti ku by'amagye maaso awo babeere nga batwistinga bagambe omusango guno tegugiribwa mu kooti eno, gugiribwa mu kooti y'amagye. So kati tulina okubeera nga tusabira ensonga ezo kubanga bano kye bakola kye babala. So buli omu saba tubeere ng'ekintu ekyo tukigira tukirwanyisa. Gyamutaagingira omukyala gwe bayita Sauda Madada njagala ajje ku vidiyo eno mutaagingire Sauda Madada. Basebo ne bannyabo nze Julius Katongole Mumira Nsanafu. Nze kyangassa ku struggle eno kujjako Yoweri Museveni na joininga nga ndi muvubuka muto. Mukyala Sauda Madada ntandika okumulaba twali mu Arua. Yali azze n'aba FDC. Bwe yajja n'aba FDC Sauda Madada tuba tugenze ne president obudde obutwali ne ba Eddie Mutwe nga tugenze kunoonya Kasiyano Wadiri akalulu. Sauda jjawa avuga emmotoka mu gundi biki kale tulaba omuwala kati awo Eddie n'abaga mugamba avuge bulungi ne bibeerawo ebyali mu Arua. Kaakati tumaliriza president ebyamutuukako naffe ba Eddie Mutwe. President mu Arua sagezo ziggwa avaayo agenda ajjanjabwa mu Amerika. President Kyagulanyi wagenda mu Amerika okujjanja akomawo. Bwe yadda batutegeeza waliwo abantu kwaliko atona akubira kyessimu yange. President akomawo okuva ebweru w'eggwanga. Batugamba nti waliwo Atiku Asega, waliwo n'omukyalo omulala bamuyita Sauda. Nti bakoze eki? Bakubiddwa. So, President Kyagulanyi tugenda naye tugenda naye yali Mengo Hospital nga tugenda asinkane Sauda Madada. Kuba budde obwo President bamugamba aliwo omuntu wammwe nono netugenda e Lubaga. By then bansindika yali Mengo nendaba ward gyali mu biki netugenda okulaba Sauda Madada. Awentegerera Sauda Madada
era awo ne mulaba nga atandise okujja. Mukyala Madada njakuwa message eno. Sauda Madada, oli mukwano gwange, oli mulwanyi mu struggle tubadde ffenna. Nze ekyenjawulo kyenina mukyala Madada ekyangassa mu revolution eno kujjako Yoweri Museveni. Kulaba nga agenda. Simanyi oba naawe ekyo. Sauda Madada, Shamimu Malende munamateeka wa NUP. Shamimu Malende twatandika naye. Era Shamimu Malende byakoze ensi ebirabye ebimanyi. Simanyi kooti y'e Masaka mukyala Madada gy'osinziirako okwogera n'okutema omugambo ku Shamimu Malende nti bye wayogedde ne by'oli mu kwogera obyogera lwa struggle, obyogera lwa comradeship, oba obyogera lwa ssente ezibaweebwa. Mukyala Madada ojjukira bulungi engeri gye wafunamu ofiisi wa Zahala Luyulika. Engeri gye wagifunamu kuba mmeeza n'oyomba eka okyawo n'okuba emmeeza bye wayogera n'obutambi weebuli. Zahala Luyulika n'akuteeka mu ofiisi nga gwe PA we. Era ebyabaawula obimanyi bulungi bizaali era nsonga za ssente n'akujja mu ofiisi. N'ateekawo gwe yateekawo. Sauda Madada, Shamimu Malende okuva lwe yalwala Zahala Luyulika kuba Zahala nga tannalangirya mwali temukwatagana. Era ng'omwogerera biwanvu. Simanyi oba yakuzza atya oba mwakikola mutya. Gwe wennyini Sauda Madada njagala kubuulira nga sister wange, kubanga bino bye tulimu tetuli mu katemba. Abamu mwefudde abategeerera struggle, mwefudde abagezi ennyo, mwefudde aboogezi b'ekibiina, mwefudde abasalawo nti ono yalina ofuna kaadi ne mulowooza tuli basiru tetutegeera. Madada ono ye yatandika okukuba obulwadde bwa Shamimu Malende n'alaga yagenda e Nairobi. Bwe yatuuka e Nairobi Malende agenda kulwala emyaka emeka? 3. Sauda n'akyogera mu kamera agenda kulwala 3. Tasobola kuwona. Nze namulabye. Sooka owone. N'atakoma okwo. Najja n'atyoboola ne munne, waliwo munne, ne batuula ne bagamba Malende ali mu apartments. Ne tusirika. Ne mbakubira akasimu nga comrade. Ne bagamba mukyala Madada, ddala gwe byoyogera bitugattako. Message gy'oli mu kwogera Shamimu Malende teetaaga buwagizi bwo. Tannakubira ku ssimu timunange nsabira ku bulwadde. Bwe wagenda mu Aga Khan wali olimba? Wali oli mu katemba ng'ogenze kulaba afaddi? Ninjogera ne Sauda Madada. Waayitawo ebbanga ttini ngenda okulaba Madada ali ku live n'omuvuka amuyita Katsiyugi. Bavuma Malende ne bavuma omukazi. Omukazi ali ku ndiri. Malende talina gwavumye. Nengamba ddala kino kitutwala wa? Ne bavuma Malende ali ku bulwadde talina gwagize wabula nga bamutyoboola. Abantu ne bavaayo Uganda yonna. Kwa Malende siwa Kampala yokka. Malende abantu bamwagala. Akulidde mu ngalo zaabwe. Baluuya ba people power betwali nabo mu kyalenge Busaabala. Malende muddeyo ku president Kyagulanyi nga tugenda mu kyalenge Busaabala. Malende nga kawala kato. Kakati mukyala Madada oyo ne tusirika ne tugamba munnange kabakole bebakola. Era ne ngamba tiimu ya Shamimu Malende ne bagamba mumaleke. Ensi balaba. Muleke boogere be boogera abantu balaba. Sauda Madada ne mutunuulira ne ngamba kale
nene mubuuza Madada gwe byoli mu kwogera ddala abantu babasasula bwe batyo byoli mu kuvuma Malende babasasula bwe batyo ne mugamba Madada nze ebibyo mbimanyi saagala gendayo ebibyo mbimanyi saagala genda mu bintu bya bbeere saagenda mu bintu byaki ne mugamba Madada kakkana ne mugamba munnaye walinoonyesa obwa kansala bwo nova mu ntalo walinoonyesa obwa kansala bwo bwe kibanga ekigendererwa kyo kyali kyakujjako mu 7 Madada wali kakkanye Madada n'afuuka Madada ne ngamba kale katumuleke era ne ngamba abaana ba Shami mu tiimu mumuleke kubanga abantu batwagala kakati waliwo n'abaagala mba blocking naye oba munansangawa kakati Madada ne tusirika Madada yefuula ayogera amanye obulwadde bwa Shami Malende amanye ebikwatagana ku famire nene mbabuuza bino bigenda kuggwa kaadi babagiwadde Shami Malende oluwonko lwotaddewo ne ekintu obbalaga nti abamukyuka lwa ssente n'ovuma omuntu n'omutyoboola ne tusirika kakati olumu ne candidate ogwagera najja ku live nga bavuma Shamimu Katsiyugi munaye n'amwenya n'akola buli kimu lumu ne ngamba naye nga nina ebintu bye mmanyi ku bacandidates abamu naye olw'okuba ffenna tuli banjwemu ne ngamba nze Katongole kansirike katubaleke Shamimu Malende bafutu soja ffe bajje mu makomera tuli bangi ng'abeera mu makooti Shamimu Malende badenisite ba Bobby Yanga bani nga yatandika nabo ng'abamanyi kakati Sauda Madada n'afuuka Madada ono mujjukira ku Segirinya era namugamba lumu bwe twali mu kuziika ne Sauda ojjukira bye wayogerera Segirinya ojjukira naye nga Segirinya bwe yali agenda okulayira yakwata mwannyinaze Sauda Madada n'amuteeka wano yalonda Nuwa Mutwe n'alonda ne Sauda ne bagenda ne balayira naye bye yayogera ku Segirinya kwa Segirinya agenda okufa nga tayogera na Sauda ge mazima Segirinya Muhammad yagenda okufa nga tayogera na Sauda naye munange bwe yafa abambagala mirambo Segirinya abadde mukwano gwange nnyo akoze atya nentunula obunnanfuusi kwanze ndi musajja mu Katuliki nze sibangako munnanfuusi nendaba obunnanfuusi okwekaabya kukola biki kubanga abamu balina we bakwata amaziga ne gajja balina we bakwata ne ngamba kale kubanga abamu era waliwo n'omukyalo omumu eyo Kawempe naye yalumbako ku Segirinya n'agamba Segirinya ne Sewanyana babajja mu kkomera ne bagana ne balya KFC ne bakola byonna ne babyogera naye awo munoonyereze lwaki abantu kiki ekibafuulafuula kati ne tusirika kubanga ffe olumu tusirika ffe twakuzibwa ffe tumanyi revolution eno ne struggle gyeraga kakati mukyala Madada ono nebuuza Shami Malende yamwagalira musajja nenoonya Sauda Madada mubuuze kiki ekimuvumisa Malende era ne mukama we gwakolera tasobola mutuuza n'amugamba byoli mukola tebiyamba n'ensirika Shamimu Malende n'agenda n'akomawo bwe yakomawo ne batandika narrative ageze abaali bagamba mulwadde nnyo ageze laba banange laba bwabiki ne tusirika bwe yatuuka ekatwa abantu ne bayika ku kkubo nga bangi apulanize ne poliisi ne bamukwata abo bennyini ba Sauda Madada ne batuula ng'omukazi abalimu kuba Malende si wa bulijjo ekyo mulina kikkiriza abatamanyi bya bufuzi waliwo mu byobufuzi omuntu gwa walaaka waliwo mu byobufuzi ne bw'omulwana otya Malende ne batandika okugamba tasobola singana president
tasobola genda ku kitebe, tasobola bwe yagenda ku kitebe awo ne basirika. Kakati mukazi wattu gwe mulimo gwe yasoma. Malende olwatuuka n'agenda e Masaka. Era mja kugamba abantu abamu abagamba nti Malende lwaki agira kamera mutegeera mutya abantu abasibe sibammwe. Abasibe ba isi yonna. Abantu betaaga okumanya ekiri ku Eddie Mutwe, betaaga okumanya ekiri ku Bobby Yanga, betaaga okumanya ekiri ku Machete. Malende oteekawo kamera aba abalaga kulabisa gavumenti ya Museveni. Ife ekyokulwanyisa manange, fe ekyokulwanyisa kyaffe ye kamera. Abankubira wamanyi kati bali mu kkuba. Ekyokulwanyisa kyaffe kamera. Malende Shamim okutambula ne kamera alaga nsi international community abantu bali mu diaspora bagoberera kiki ekiri ku basibe, kiki ekigenda maaso. Shamim Malende musiwa mloya yabadde akulya ligo timu ya NUP, yabadde akulya ligo timu ya NUP. Abatandikirawo people power. Malende abasibe be yakajja mu komera olw'okuba kati waliwo bannakigwanyizi abazze abali mu tulowoozesa nti tunoonya bubaka bw'e Kampala. Si kyekigenderwa kyaffe, si kyekigenderwa kyaffe. Shamim Malende kati ngenze ku kinyusi ky'eggulu. Eddie Mutwe ani yamuwamba? Mwerabira mangu bantu mmwe. Eddie Mutwe yatwalibwa mu basement n'atulugunyizibwa. Abasajja ne bamukolako buli kimu. Eddie ne bamwambula obusajja ne babusika. Obusungu bungi omukyala Sauda Madada endowooza owulidde bagamba nti y'omuntu eyatandikira ddala okubanga kuba Shamim Malende n'agamba nti oyo yeerwaza si mulwadde. Actually yasooka nti si mulwadde, nti naddako n'agamba nti oyo mulwadde tajja kusobola protest vote. Era n'agamba nti oyo kijja mutwalira emyaka 3 ng'ali ku ndiri, nti so bateekewo omuntu omulala. Kye beebuuza, ye munnanga atali musawo lwaki aba ategeerera abanakibiina? In fact beebuuziza ye Shamim Malende yakola ki omukyalo ono, nti empalana gy'amuyinako erabika eri pasono. Omuntu w'otuukira okubanga oyagala otambulire ku muntu, nti n'otuuka okubanga ate oyagala omukoone, nti kino kitegeeza oyina ensonga zo ng'omuntu. Kye bagamba nti si gamba nti ki ayinza okubanga ayina ensonga ze ng'omuntu kyeva olaba nti amuguddeko olutalo.